ayaho wange amanya gange Nende Vincent Abakali muto w'omugenzi era nsanze wakali ali munakuwavu nkusabira nkubuulira kino mukulu mwange nkubuulira kino ekintu bbe onakwe natwala sampo ewandegeya seera nakigamba nunga naye kiki nalabirawo ekitali kirungi naye olw'abaana bange nasazeewo bagulire ettaka bakole ekijja ekyabwe era nalabye Nagawa ng'agamba nti akalambo ke twateekayo bakakole ki bakajjeyo era ngenda mukubira tweyo akadde amwana muzzukulu wange oyo tumugjeyo ng'amaze okugulira abaana bange ettaka era nabayise Sande eno nga tuli wamu n'ab'emikwano abalumiriddwa nga Jeno Sejjusa Abadi Black nayise abaana waliwo n'abalala bayitirivu tugenda abeerawo ne meeting wano ku Sande waka yabe engeri gye tugenda otambuzaamu abaana ba Kafeero tukoze tutyo abadde mu bino ebintu from the paka sawa esembyeyo lwaki ffenna ne mugera kyamunakuwayiza ne kaakati akyalina akatengo abaana tubamanyi baana b'omugenzi bino ebintu bibadde mu bamafiya ekikankyogere besasobola kwatula maki manya nedda abamu abaagula ebintu sagana nakwogera ngenze ngumya abaana bange mulina taata mulina basenga mulina bataata basazeewo era nabage bakole WhatsApp group enda tuula nabo nabafunira ettaka wabula kye twatuddemu n'emikwano waliwo agiri ebweru yansabye sampo enda wandiikira eddwaliro gye nateeka sampo mpandikire eddwaliro mpandikire ne kooti esobole okubibizinga sampo ezo eza Kafeero n'abaana bajjeko omusaayi sobole okugenda e Bungereza waliwo n'abali e South Africa nazo bazinsabye balabe ekituufu oba abaana kituufu si ba Kafeero. Muganda wange abantu balumiddwa nnyo olaba nalumiddwa natunudde nentunuulira abaana ennaku gye babaddemu abaana baabamu mbamanyi abazze oluvannyuma besitakola ki besimanyi naye mbasaba abaana abeere bagumu. Kafeero yagamba kooti ez'oku nsi naye zaamulemerera era ne mmanyi wengezaako amalwaliro ago n'afuna abaana banaafuna obwenkanya nze nina kitange sirina nkaayanira ne natunuulidde abo abaana ne mpulira ennaku lwe sirina abantu bayinza okugamba Kinende olumirirwa baga teri alumirirwa talina ki nze byennina bimala sirina kyenjagala wa Kafeero era sisobola kera kumakya negomba nti njagala kubeera muganda wa Kafeero nze bulamu bwange negomba kuba mwana wa Nanganga kubanga yakola ki yanzaala nennumirirwa abaana mukulu wange beyandaga mukulu mwange nakaabye nekaka kyobula sikoze onsanze ki waka naye ngumya abaana bagenda funa obwenkanya. Ekirala omuntu asobola okuba ng'amanya akulumiza kumbe mu kukulumya ate akuwaawo forward kikyokola ki akugulirawo maki nsi nti eri etya. Abaana n'abalabe bonna balina omukisa
era abaana bali bulungi. Tewali kyadde banoonya wakafeero nti kya bugagga. Babadde banoonya bwe nfuna obuzibu nziikibwawa, bwe nfuna obuzibu nga nina omuko mutwalawa. Kiwulira ekintu ekyo. Naye kye nasazeewo nina bagulira ettaka bafune ekijja, nzimbeko n'ennyumba nti y'abaana ba Kafeero be baaboola. Tekigenda vaawo nti abazaala, era kigenda sigalawo nti baana baani ba Kafeero. Ennyumba ebeerewo abaagala nti waliwo emikolo nga Martin agenda sigala ye musika waabwe, era ajja tuula mu ntebe ya kitaabwe nga waliwo emikolo, nga waliwo ekigenda mu maaso kyonna. Nze kyemmanyi ensi arawundi, era nze mbagamba abantu gino emibiri tegituwaga, tuli mukka, tuli mazzi. Bw'oguvaamu omukka bakuteeka mu ttaka onoofuuka amazzi, n'ofuuka ettaka. Mbuulira abaana nti ensi tekoma, ate era bwe kimu kigenda vaayo. Amazima gagenda kukola ki? Kuvaayo. Babeere bagumu. Egi egya Kafeero agisenga giri bweru, era gyalumiddwa nnyo. Badi Black yasoose bamina okunkubya, era nina wano meeting ku Sande, tugenda beera n'abaana, waliwo n'abalala tugenda tuulako wano ne mu kisa kya Mukama. Bangi balumiddwa bagambye no, n'abali mu gavumenti bankubidde. Abamu bali redde okutuwa ettaka, abamu bali redde okuprocesinga any process abaana bafuna obwenkanya. Waliwo yangambye ali redde okusasula e South Africa kasa mpita mu process ya kooti n'empa samples nezigendewa eddwaliro nga lirigenda osaba ki gundi ezo. Waliwo n'ali redde ali e-Bungereza zo yazisabye era yansingidde email y'eddwaliro lye lisaba. Ne wano kinakozesa lawyer n'asaba nga atambulira mu kooti n'eragira laboratory okuta samples zigendewa ezino, era kyekintu kyengenda otandikirako ku Mande. Beere bagumu. Ekino eky'ettaka kyenziguddewo kubanga sigenda bawagira, sijja kulimba, bajja kwetema kudda mu kyalo. Bwe baliba baagala okugenda okulima ku kitaabwe, omuntu yenna asobola okugenda. Nange nakangende nnimeku eyali sereebu, eyali mukwano gwange, kati bajja gendayo nga ba mikwano. Tugenze lima ku muki? Ku mukwano. Naye ngenda mukolerayo ka bizinensi asobole bambi okukola. Era namugambye aveeyo. Tugenda tuula tumufune tumupansiriza, tufuna ddabu emabega asuleyo maaso asobole okukolerayo bangi. Mukuuse banze obulumi bwe nnina sibufunangako. Okuva ne leero abaana abo bamaama baabwe babagaba Kafeero waali. Teri mwana gwe baleeta Kafeero afudde. Babamuwa yennyini n'abeereetera ki? Waliwo oluyimba lwe yayimba mu Galenzi, omukyala eyasuula omwana. Yamumusuulira, Kafeero n'amuleeta ewaka wa muzeeyi. Era omwana n'akulira mu mikono gyaffe. Kiwulira? Kati nze bino bya nsi Soba nagambye bino biki? Ate buno ne bw'olikola otya okweka amazima gamala ne gakola ki? Ne gavaayo. Katugezeeko kale e South Africa. Nammwe tubabonyeebonyeemu ssente zammwe
ze mwonono teeka eno naffe katubabonyeebonye ku kale osanga era balifuna amazima oba ebungereza teeka eyo bitunima sampo twatugenda yita mitendera nga tusaba sampo era balina okuzituwa kubanga amalwaliro geri ge bagenda osaba nze omulimu gwawe gwakukola paperwork sampo bali beddoza ekimira mu tiini zaabwe okulaba nga sampo tezifuna gundi yonna oba profile kwa profile yakoze eki yafulumye kitegedde kati bo bayinza osabira ddala sampo bo bayinza osaba ku sampo nga tebasabye profile kwanalabe mbaluwa gyengenda ogikuwa looya Luzige bo basabye tebasabye profile basabidde ddala ki sampo nti tebaagala profile basobola ogicupula naye baagala ki sampo zennyini bo bakozese gundi zaabwe nabo bagezeeko abaana babagambye eddala ekituufu muzzukulu tewali mwana yafudde bonna weebali tewali mwana yafudde waliyo bazzukulu tugambye munaye tubajjeyo era nagwira abaana ettaka nalina obuyambi ajja kunkwasizaako badde mplaninga gula yiika nga 3 nenkyalinawo sente za yiika ki abaana 21 nze abaana bange era njazimba nabo mukulu wange yabandaga baŋŋaanire bayandigambye nti nende sikyakola ki nange abano baana bange era emiitingi tugenda otulamu ne badibaka ku Sunday ne General Sejjusa n'ekisa kya Mukama bambi I respect bambi abo abaza abantu kisa kya Mukama weebale Badibaka weebale General Sejjusa weebale bayidawo naani nona akwira ebyokulonda abaana bange mbakoola Sunday tugenda tuulako ewaka ebulenga bbira nakawugu Sunday eno twegeyeemu tulina engeri gye tugenda otambuza obulamu abaana ba Kafeera baleme kuba bambi tubagumye amazima gajja vaayo yagambye atya waliwo yankubidde ng'akwesa ennamba n'aŋŋamba nkuwangudde ondabye saagala oddemu mpulire ng'oyogedde ku kintu kya Kafeera emugamba ate abaana bange bongobako oba oli wakunzita ndibedde okukola ki kasi abaana bajja kunzika webali kintu ekyo naye era nange bakole WhatsApp group tulwane nabo tetugenda osooka kubafunira ttaka kisa kya Mukama naye abantu tenembeerayo tekinkosa olw'ensonga nze sibikkiriza nkiddamu omanyi wano mu Uganda tewali kitasoboka awulira muno mu Uganda tewali kitakola ki kitasoboka muno mu Uganda buli kimu kisoboka nga olaba nti omuntu awangula akalume balangira mukiddamu era nina nakigambye nti muno mu Uganda tewali kitasoboka omuntu alangira omuntu awangula akalume balangira oba bulungi tasobola kuŋŋamba nti ku baana in fact twogera amazima n'omulabi akiraba owa mu kyalo omulimi owa bizinesi muwino okwa keedi wali ku mukwana keedi oweri ebuvuma mu lunyanja naye akiraba
ate si bulijjo abadda bulijjo bagamba nti esobola otuwaako kale 3 oba 4 oba 5 kubano ne beegatta ku baki ku bano ngera buli omu agamba tekisoboka ne bagamba yabazze bangi ngera wulira nze mbeera ntambula emirimu gyange gya kutambula naye nga abantu bagamba butufu bangi omuwendo gukususse naye ejja tuwawo kale ejja twongerako ku bali kuki ku bali naye nga nti mu Uganda tewali kitakola ki kitasoboka ng'omuntu wawangula akalulu ne bayangira muki mulala nze okunsiba nga bansibidde ku bya muganda wange oba nga bansibye ku kite kinnuma ate tebasobola kunsiba olw'ensonga musango ki gwe nakoze byanfuna ebyo basumbuwa era ne mbabuuza Pawulo yasulanga mpewo kasajja kati ffe twali baavu ona bulungi n'abonaabona n'ensi eno n'akola bye yakola bagasseeko ki twogera amazima bamugasseeko ki naye bagamba kale kujjawo mulambo kituufu bagugjewo nga sigwawo naye bagasseeko ki ku bo ku ye ekitegeeza nti era bagenda kwongera kukola ki kusaanyaawo kwanza sina kye mbeetaagako ate bwe bane kye banneetaagako kuba nze kitaabwe ona bulungi naye banga beeyisa bwe batyo kafeero mukuuma nti muli w'amaanyi era mumufudde ow'amaanyi mumufudde ow'amaanyi bukkakkamu bwe naye nalabye abaana nga bawaga nga bafuuse ensonga olw'okuba DNA bakoze eki ebaleese ekyo si kikulu naye ogasseeko ki ebyobugagga biri nyini ogasseeko ki okujjako nze ŋŋamba oba ovudde mu kibuga ng'ogenze mu kyalo olina kuteekayo kiyumba kya mbizzi oba kya nkoko si kutunda obule bulungi nkiddamu weefubutuke ne bavuga emmotoka n'ogenda mu kyalo wali emasaaba ogenze kugattako si kutunda bagasseeko ki era nze byaki naye twogera amazima mwatulabye bannayuganda twandikubye obululu mwatulabyewo nga tusanyuka era webalangiridde abo abaana ba Kafeero twakoze tuti ne tusirika olw'ensonga nti abaana abo kitubasuubiramu si kyetulowooza si kyetukola ki tulina abaana abasigaddeyo nga babuvunaanyizibwa kati nze n'ogaa nti ogenda kunsiba nsiba kuba tebinyikwatako olw'ensonga binsiba lwamu abaana abo nze ŋŋamba bikyeyongerayo bala mutalina buzibu bala musajja mutuufu nnyo ye yakoze buli kyalina okukola ki neŋŋamba nti bino ebya Uganda bizibu nze mbadde nsaba bwe nti naye ne muganda wange ono era kisoboka waliwo n'abalala butandise okukwatagana nabo abantu abavunaanyizibwa mu gavumenti ebintu bino bisukkeko wano ebinaagenda okusukkako wano ebigenda ne bidda nga y'ebyo tukkirize tukole ki tugenda kukkiriza Uganda tubiganye nga weŋŋambye nti mu Uganda tewali kitasoboka eby'Uganda tubiganye nkiddamu ekijja kijje eby'Uganda tukoze eki tubiganye kubanga mu Uganda tewali kitasoboka nga wenagambye nti abasajja bawangula wano obululu nga tebabalangirira na wano wekyabadde n'ebya Uganda tebikola ki si bituufu nze mbadde ntesa bwe nti nti ebintu bino byeyongereyooko bigende mu maaso kubanga bayidawe abantu bakubye dda amasimu okubeera ndani okuva wa Amerika wa bonna bagamba tubadde tusaba ebintu bino bisukkeko ku Uganda byeyongereko ewalala obula bulungi kubanga wuliriza nga tulina kye tutaasa nga tulina kye tubadde tugonjoola ng'ate abali mu nsobi bwe bayiseemu abali muki munsobi bwe bayiseemu kati twafunyeemu ki nagambira oyawaaba abaana ne mugamba gwe kijja kunnuma nnyo nga Kafeero we yeebase mu mutunzi naŋŋamba neyeegaanagaana awo neyeegaana nagamba tekisoboka ne mugamba gwe kijja kunnuma nnyo nga Kafeero we yeebase mu mutunzi kuba kati mulina obuyinza obwenkomeredde musobola okukola bye mukola ki bemwagala nze tekindya bino mbyogera ndi open kijja kunnuma nnyo nga Kafeero we yeebase bamutunzi era nagambira oya waabwe nimbaga kati mulina obuyinza obwenkomeredde musobola okukola buli kikola ki antu kano olaba labalo lezo twabaddemu
ng'oggyeko Naggulu laboratory yakola ebyasooka siwe kyali siwe kyakola ki laboratory yani kituufu ya gavumenti naye wabaawo omukulu akulembera ekintu ekyo nze ngamba laboratory ezo kituufu kiba kya gavumenti naye wabaawo ali mu nsonga ezo era nga kampuni eyo tayagala egwe nze nkiddamu bwe nti kati Naggulu yo njijjako kuba Naggulu esobola okukola ebituufu naye bano bayinza okuba nga bakola ebikyamu ebyasooka ate nga tosobola kuleeta ate bino ebyasooka ate n'oleetamu ebiki ebirala oyinza okuba nga wavudde mistake naye kyeŋŋamba nti sigaana nti bano abakola ebyasooka laboratory y'Owandege yakola ebyasooka kisobola okusoboka nogaa nti baali twongeddeko bayinza okuba nga batya okuswala nti banatulaba batya ate abaana be twawaliza nti zasooka ate tubagjeeko balirese abaana baabwe abasooka ne batwongerako okwo kyembadde njagala ne batwongerako okwo ekyabalumye Naggulu talina buzibu mukama wange naye wana awasooka era be bakola ebyasooka kati omuntu yekola ebyasooka aba yeekengera